Bavuddeyo nga bannumbye mbunjogera ntya ku muyimbi waabwe ono Queen Salon omuyaye w'Ennakawuka musemeyo oyogera otya ku Queen njagala mumbuulire kikye nayogedde ekikyamu kyenjagala public kyeyagala okumanya kyokka nti omuyimbi waffe wamuwayirizza tawunya omuyimbi waffe wamuwayirizza anaaba omuyimbi waffe talya mbizzi byenjagala okuwulira nti omuyimbi waffe tanywa mwenge nti omuyimbi waffe talya mayirungi byenjagala okumanya oleete n'obujulizi naye gwe wona avaayo omumevumi nga tojjaeyo kitegeeza bituufu afuuwa alya embizzi anywa omwenge tanaaba awunya tasenya byonna byonna biri ku muntu ogwo kyokka yefuula top nentuuma n'erinnyambo kingi kingi wawe afaanana bw'atyo kaakati yagenze n'afuna kano akemba ke kamuwolereza mbu entalo mukati naye olwamaze okulaba nga nno mulumbi n'afuna kano akemba akatanaaba akatali akaakalaakalana akalinga enkolongo mbukajje kaveeyo nawe kanjogere byebyo ababi n'ababi bakwatagana Magineti yamujja Nnakawuka oba yajja oli musitaafa Matugga nemuyisa e Kampala nemutwala paka Nnakawuka gye bafaanagana bonna basiraamu erinnya erimanisuuli ono ye musitaafa bonna banywa omwenge bonna balya embizzi bonna tebanaaba kwegamba ne bakwataganira ddala bonna ab'ebikolobero bingi kwegamba oli naava eri naye ne balya amayirungi bino byemukola bikontana n'obusiraamu kankubuuze gwe musitaafa Matugga omuzikiti tegutuulangako ogwo Matugga ne bagala kugoba mu busiraamu ng'olya embizzi ekyo Matugga bonna niwotuuka Matugga n'obuuza bubuuza omuntu yenna gw'osanga akimanyi nti omuzikiti gw'e Matugga gwagobako ku kyalo ng'olya embizzi ne bagamba oswaza obusiraamu gwe nyini onywa omwenge gwe musitaafa wagende wa Shalom okukola interview n'onywerayo omwenge n'ogangayira n'olemererwa n'okuddayo ewammwe bw'ojja nti nogenda kwevuga bwevuzi n'osula mu mmotoka ya Shalom tekibangawo gwe nyini bakukwatako n'omuka omusajja Matugga tekiriyo ne bakusiba mu kkomera n'omala ennaku 3 mu kkomera n'okubira Shalom akuweereza emitwalo 10 nga tozirina oli muyayi w'Ennakawuka yazikuweereza emitwalo 10 omuntu ategeraye gwavaayo ayogere mu bantu asobola okugula emitwalo 10 mu nnaku 3 yoyo saha gwe yeesigamu asobola okwogera mu bantu ensi neewulira gwatalina mulimu gwe tolina mulimu tolina nakwogera mu ggwanga wakajooveeyo abantu bakulabe bantu abali bamanyi otegeera omanyi kamera eno oli watulaba nga tuli mu kamera yalowooza ati nno byogera binene byamagezi omusajja yaleka wa buvunaanyizibwa naye nga gwe bayita obuvunaanyizibwa tolina mulimu ne mukazi onyinnyini talina mulimu asiika muwogo akabwa kano gwoveeyo gwe yakalaakala naafaanana obubi kalya mayirungi okuva ku makya paka lwaggulu mbwe ye gwajja mu kamera abantu bakuwulirize aki kyenayogera kukingisaho ekifu tanywanjaga talya mbizzi mwena buli kyenjogera eri neeno gyekiri mbizzi njaga nadda ku mukazi atali musiraamu wini n'atandika omulya omufuuyi neyegatta n'omunyampa ekyo sikimenyawo teri akakimanyi nti nooyo omuwala mufuuyi yafuuyira ne ku live ng'ali ku live nannyampa omuntu buli omu gwe yandyegombe nti ono omuwala omulungi kale gwe kubamu akafaananyi wonnyampidde ng'oli mu live oli mu maliraxgo kati ng'ate ali mu laavu nga aliwo ekimufoosinga nfuuwa emeka gy'ayinza okufuuwamu nga muli mu laavu nga muli mu bulangati yammwe nekengisaha omufuuyi n'omunyampi mwegasse omwana omulemesezza future omuntu kuba ali bamanyi ti nno afuna n'obulanga okuva ebweru abayimbi b'e Nigeria nga bamutuukirako akole challenge n'obimuggyako muno omulimalima nti mugenda kuyimba ng'okuyimba kwawanga n'oluyimba lwayimba ne Bobi Wine lwafuluma wadde Kampala tokolangako oluyimba na Bobi Wine lwakola olokodde ku alubamu nti ovuma alubamu gwe tolina buyinza buvuma alubamu kasanga navuddeyo nempulira ng'oyogera ku Joshua Baraka nengamba nanga kasajja kanenjagala era ddala kagwako ku ddalu obusiraamu kyebugamba nti alijununu fununu nti abantu 95 ku 100 bagwi baddalu naye eddalu lyawuka omuntu asobola okuba nga akyasobola okwambala engoye zitukula naye nga mulalu omuntu asobola okuba nga akyasobola okunywa emboozi naye mu mboozi eyo mwotegira nti zigenda zivaako gugambe nti Joshua Baraka ave ku kyaliko buli muntu kyeyegomba okubeerako mbwakomewa akakase ground kumwe abali mu ground balaba nti temutegeera
akomewo mbu atalwanire wano kumwalwanire ebisaawe bya cricket oval omuntu gwe batindi kati agenda tava ku nnyonyi buli muyimbi kyekiroto kyalina gwogambe mbu ataveyo akomewo awe nategeredde nti amagezi g'amatono olina maangi nnyo enjaga tosobola kunywa njaga noba nga olowooza ng'omuntu ategeera tosobola kubanga osula n'ennyoko mu nju noba nga osobola okulowooza ebyamagezi osula n'ennyoko mu nju asula mu manju oyinza tunyonyola lwaki boonywera nabo enjaga awakana akakoola tebayingirangako mu nju oyo osobola okunyonyola eggwanga tosobola kwogera ebyamagezi netubibalamu amagezi ng'osasula n'ennyoko mu nju nga nnyoko osula naye mu nju enfuufu wejja bwebagwamu kati munaba mutya n'amagezi awo eyo paati 1 nkyakomawo luno terunaba kuggwa kewasindisa ono ow'emba ezaakala atalina wadde 10 atambulira mu takisi awunya yenena yakalaakala nemba n'omusalako tiwalira dde akasayi akasobola okujja konna kali awo katunula olabira ddala omuntu ali mu bizibu olabira ddala omuntu aludde mu nnaku ako kamusitaafu aludde mu nnaku ebbanga linene ery'obulamu bwe aludde mu nnaku ng'abonaabona tebamuyitangako ddadi waka bamuyitire ki nga talina mulimu omukazi talina mulimu abaana babonaabona wasula osobola olengerawo nti wawali tali mu kikomere kwegamba embeera gy'alimu mbi kyokka ono gwe yeesigambu yagenda omwogerera mu public fe nze njogerera Bebe Cool big size extra large eyakubye album kabuna mawanga break the chains